olunaku lubadde luwanvu nkimanyi, manyi nti mukooye naye eddakiika nange sigenda kukozesa nnyingi. Munzikirize nange nnyanirizeeko abantu ab'enjawulo ate mbayozeyoze olw'obulungi bwa Mukama. Njagala kwanirizaako omukadde ye mukadde Ssemakula. Yes, Professor Ssemakula Ssebo, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama yeebale kukujjanjaba. Nakitegeerako nti ddala obadde mulwadde, Mukama yeebale kubeera wamu naawe n'akujjanjaba. Njagala kwanirizaako abooluganda abalala bonna abali ku mukutu guno. Nnyinza obutasobola kumenya kinnakimwera bwe mba sikumenye terowooza nti sikwaniriza. Nzikirize nnyanirizeeko muganda wange Waswa Emmanuel ate neiba wange si wala nnyo nange. Ssebo nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina ssebo. Weewaawo njagala kwanirizaako mukyala Musumba Kakembo. Mukama waffe yeebazibwe, yeebale kukuuma. Mukyala Leccoto Musange, omwami n'omukyala omukadde Kyeyune, Mukama abawe omukisa, mwebale kutendereza. Mukyala Ssenteza omukadde, Mukama waffe yeebazibwe. N'abalala mwenna, mukyala Esther nsanyusa okukulaba. Mukyala Esther Wamala nkutumidde. Mukama abawe omukisa, mwenna besoboddeko nako ekyamazima muli bangi. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kubeerawo ate mwebale kutendereza obulungi bwe mutyo. Mukama abawe omukisa. Emmere etaliiko nva tegenda. Era senga omukyala akuwa ekijjulo n'akuwa muwogo n'atateekako supu ekyamazima, emmere eyo tegendera ddala, abanga atakuwadde. So nammwe mwebale kutendereza n'okututeekateeka olw'obuweereza buno abatendereza mwenna. Ennyimba ezo zituzzaamu amaanyi, bubaka ddala obutunyweza mu lugendo luno olw'essuubi. Mukkirize mu ngeri ey'enjawulo, omukyala yannyanjudde naye amannya nze Kizito Lawrence kiyita waggulu otega wansi empungu teryabire. Eryo nno linsanyusa nnyo buli lwe ndikozesa. Linnya lya jjajjange ndyagala nnyo. Mukama abawe omukisa nga tugenda mu kusinza kuno okw'ekitundu kino. Mpozzi nga tugenda okusinza, tujja kusinza n'oluyimba olw'ennamba ey'E145. Nja kusaba mukyala Samali otukulembere oluyimba namba 145. 145 tuteeketeeke olw'okusinza. Mukama abawe omukisa. Amiina.
munsonyiwe. Waliwo ankubira ku ssimu, munsonyiwe. Twala ensi ompe Yesu, ye ansanyusa omwoyo. Yesu bw'abanga ankuma, siriko kye ntya kyonna. Ekisa kya Yesu kingi, bawakwagala kuki. Oyo eyatununula n'atuwa obulamu. Twala ensi ompe Yesu, bw'abanga anjakira. Mu lugendo lwange lwonna nafuna omusana. Ekisa kya Yesu kingi, bawakwagala kungi. Oyo eyatununula n'atuwa obulamu. Twala ensi ompe Yesu, nze neesiga okufa kwe. Okutuusa lw'alitwala ne mulaba n'amaaso. Ekisa kya Yesu kingi, bawakwagala kuki. Oyo eyatununula n'atuwa obulamu. Amiina. Amiina. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina nnyo. Munzikirize nyanirizeeko abantu abalala babiri be neerabidde. Ate neebaze ne Katonda nti okwetoloola ensi yonna ne mu babuulizi bonna be mwalowoozezzaako ne mundowoozaako erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mu erinnya lya Mukama lyebaze olw'okumpa omukisa guno. Njagala kwebaza Katonda olwa Pastoral Care n'olw'obuweereza bwammwe wenzijidde ku mukutu nga mulafubana olw'okuteekerateekera ekisibo kino bukya bwe kinaatambula. Mukama abawe omukisa aba Pastoral Care n'abateesiteesi. Mukama abongera amaanyi n'obuvumu buli bwe yawa Yoswa ng'atandise okulembera abaana ba Isirayiri. Mu kiseera kino tugenda kulowooza ku bigambo bitono nnyo ebiriko omutwe ogugamba nti okuwera. Ekigambo kuwera kigambo kya Luganda, newankubadde ng'amawanga amalala gakikozesa nga bwe tusala kiyira, kitegeeza kuziba kituli okuwera. Naye nkozesezza ekigambo kuwera nga kya Luganda mu Buganda. Amakulu amalala agayinza otegerekeka ennaku zino kitegeeza kuyiwawo mubiri, kitegeeza kwemalamu. Kisinga nnyo okozesebwa mu Bwakabaka wano nga kitegeeza nti ayi beene wendigwa w'oligwa. Ekyamazima gw'osooka okugwa Kabaka n'alyoka akola atya? Agwa. Ekigambo kuwera kitegeeza kwemalamu na kwewaayo wenna obuterekerayo, nga n'oyo gw'okolera ekyo oba oteekeddwa okuba ng'omutegeera, ng'omulinamu obwesige, ng'omulinamu essuubi, ng'omulinamu byonna, ng'era omukkiririzaamu mu ngeri zonna. Ekigambo kuwera kye njagala okwogera ku kitugenda otunulako mu ddakiika ntono nnyo. Ne mu lugendo luno olw'okukkiriza olw'obukristaayo wakati mu kubula essuubi, ekigambo kuwera tukyetaaga. Bw'otunuulira embeera egenda mu nsi, twetaaga abasajja n'abakazi
abagenda okuwera olw'ekyo kye bali, olw'ekyo kye bakkiriza, olw'ekyo kye balinamu obwesige, olw'ekyo kye balinamu essuubi. Kuwera kye njagala okwogerako. Bw'otunuulira era ne weekenneenya buli lw'obeera ku mawulire oba ku TV oyinza okwennyamira n'ogamba ddala Katonda bino bimukutte ng'ekyambika, naye ekibuuzo ansa neddamu nti nedda, Katonda tebimukutte nga kyambika, weewaawo abiraba era abimanyi. Tuli mu kiseera ekikomererayo ddala obubonero n'embeera yonna ng'etulaga nti Mukama waffe akomawo. Gye twatandikidde enkya twabadde n'omutwe ogugamba nti okulindirira Mukama. Yatukoze bulungi. Wakati mu kulindirira Mukama twetaaga kyebarange nateeseteese omutwe ogugamba nti okuwera nga tulindirira Mukama. Leero bw'ojja mu nsi yattu Uganda oyinza okwebuuza nti essuubi liri luuyi wa? Njagala kwogera ku Uganda ndyoke mpa ekifaananyi ky'ensi yonna. Wiiki weewaawo ziringa 2 emabega oba 3 tufunye omujjirano gw'okulinnya kw'emiwendo egy'ebintu naddala egikozesebwa mu bulamu buno obwa bulijjo. Omwana w'omuntu ne yeebuuza nti essuubi lyaffe liri ludda wa? Wiiki emu emabega tubadde n'essuubi ne tugamba nti nga bakama baffe abakulembera ensi eno ebatudde ye kokasi NRM, ndowooza tunaafuna eddoboozi erivaayo ku miwendo gy'ebyensimbi, ku miwendo gy'ebintu okulinnya, ng'olwaliro bw'okwata omutwalo gumu oyinza okulemererwa okudda mu bitundu ebimu ebya Uganda okudda n'omuti gwa sabbuuni. Bw'okwata omutwalo gumu olemererwa okudda ne butto, lita ya butto. Amakulu ababadde bakola bu bizinensi obutonotono tebakyalina ssuubi kubanga tebasobola kukola, babadde bakozesa butto. Gamba ng'abakyala basiika muwogo basobole okuyimirizaawo famire zaabwe n'okufuna ekyokulya, abasiika kabalagala. Oyinza okwewuunya. Si kyekyo kyokka, buli mbeera y'ebintu egenda yeeyongera okulinnya, ekyo kyabadde ng'ekitamala. Omukyala omukulembeze minisita atwala ebyobusuubuzi n'aga nti mwesibe 2 okutuusa okuggyako nga babaddewo essuubi katale k'ensi yonna, ebintu byonna bivudde ku mafuta. Ne tugaayi tukoze tutya? Emiwendo engeri gye girinnyamu. Bw'ova ku miwendo otunuulira ku ngeri abantu gye bakwatibwamu. Wiiki eno yennyini ndabye ku bantu 2000 nga babungeeta okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala, ate ne babazza mu kirala 2000 n'omusobyo, 7 nga lusigaddeyo, naye 2000 nga bali mu kubungeeta. Ekyo kibadde ng'ekitamala. Ndabye ku bantu abakulu ab'emyaka 80 nga balajjana olw'ebintu byabwe gamba ng'ettaka okugenda, naye nga babatwala ba myaka 28 bali bwe batyo. Ne tugamba nti essuubi lyaffe liri ludda wa? Njogera ku kigambo kuwera. Mbadde ku mawulire wiiki eno, senga otunuulira BBC oba Al Jazeera n'emikutu emirala, otunuulira baganda baffe abali mu nsi ya Ukraine, ddala ennaku n'ekukwata omusajja omukulu w'emyaka 60 engeri gy'afuluma ensi ye ng'akoze emyaka 60 n'akaveera aka kiragala. Ne tugamba nti kitalo. Naye tuli ku kigambo kuwera. Katwebaze. Mukama Katonda tukwebaza kubanga otuwadde ekiseera kino. Jangu oyogere naffe mu ssaawa eno, okwate ku kutegeera kwaffe, otuluŋŋamye naye otuteeketeeke, ate otugumye mu lugendo luno okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekitabo kya Mubuulizi essuula esooka olunyiriri olw'omwenda lugamba nti ekyaliwo kye kinaabangawo, n'ekyo ekyakolebwa kye kinaakolebwanga, so tewali kijja wansi w'enjuba. Ng'abakkiriza bwe tuddayo mu kitabo ekitukuvu Bayibuli,
ekyo kyokka ekiyinza tuwa essuubi nti embeera eri mu nsi yali ebaddewo okwo. Tesookedde ku ffe, tesookedde ku mirembe gino mu Mutebi, tesookedde ku mulembe gwa Biden nedda, tesookedde ku mulembe gwa Morrison, sikwesookedde, naye ekyaliwo kyabaawo dda. Essuula ey'okusatu olunyiri olw'e15 luga nti ekyaliwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyaliwo. Nga tuli mu kiseera kino ekyokulindirira Mukama waffe, embeera yonna egenda otujjira yabaawo dda. Njagala kubawa katono nnyo ku mbeera eno eyabaawo edda, naawe ogirabe nga tetunaba na kutuukako yadde. Ekitabo ky'Abassekabaka, ekitabo kya Ssekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga, njagala kubawa ku mbeera eyabaawo edda ey'emiwendo n'enjala mu nsi eyatuuka n'abantu okulya abaana baabwe. Naye njogera ku kigambo kuwera, awo nno nsima mpangi, nti awo mu Samaliya, essuula ey'omukaaga olunyiri lwa 25, nti awo mu Samaliya nga mulimu enjala nnyingi, kale laba ne bakizingiza okutuusa lwe baatunda omutwe gw'endogoyi ebitundu bya ffeeza 80, n'ekitundu ekyokuna eky'ekibya eky'obusa bw'amayuba nga bakitunda ebitundu bya ffeeza 5. Tutuuse mu mbeera, Samaliya yatuuka mu mbeera n'okugula obusa bw'amayuba nga bwakuliibwa naye nga bwa bbeeyi. Amakulu nti kino ekiriwo ekyokulinnya kw'emiwendo tekisoose leero, n'enjala ennyingi. Twakava mu kiseera kya COVID tuyingira ekiseera ekirala ekizibu, emirimu nga giggwaawo, kitegeeza njala. Ensimbi nga zibula, kitegeeza njala, naye ate emiwendo gy'ebintu nga gyo girinnya. Naye ate wakati mu mbeera mwe tuli, mwe tulindirira Katonda, era omwo Yesu mwagenda okutujja ng'abanunule be, ng'abawanguzi. Wulira olunyiri olwa 29 essuula ey'omukaaga Bassekabaka ekyokubiri agamba nti awo ne tufumba omwana wange ne tumulya, ne mugamba ku lunaku olwokubiri nti waayo omwana wo naye tumulye. Waliwo okulagaana kw'abakyala ng'enjala ennyinnyintidde ne baga nti katusooke tulye owuwo, tunaalya owange enkeera. Eyo embeera ebiseera ebimu etuukawo ku balunnyanja, bwe babeera ku nnyanja ne babula oba amafuta ne gabaggwako, embeera enzibu n'ebatukako ng'ey'omuyaga, batuuka ne batandika okulya ezimu ku nkuta z'emibiri zaabwe. Naye wano tulaba nga balya muntu mulamba, mbeera egayegaye. Naye tugamba nti mu kiseera kino nga tulindirira Mukama waffe, nga tunaabeera abawanguzi, twetaaga okuwera mu maaso ga Katonda waffe. Lwaki? Ekitabo kya Samwiri sijja kubalwisaayo. Samwiri ekitabo ekyokubiri, Samwiri ekyokubiri essuula ey'e15, essuula okuva mu y'e14 wewaawo 12, tulaba obwakabaka bwa Dawudi, naye tulabamu ekyenkizo ekirala. Tulabamu mutabani wa Dawudi yennyini ayingirira obwakabaka bwa kitaawe era ng'ayagala okubutwala. Wakati mu mbeera mwe tutuuse ne ku booluganda baffe okubanga be batandise otulyamu enkwe. Naye njogera ku kigambo kuwera. Era nagambye ekigambo kuwera kitegeeza kuyiwawo omubiri, kitegeeza kwewaayo, kitegeeza nti oyo gw'olayirira
gwe weeweereddeyo omutegeera. 15 Samwiri ekyokubiri. Nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Abusalomu ne yeetegekera eggaali n'embalaasi n'abasajja 5 okuddukanga mu maaso ge. Twogera ku Abusalomu. Abusalomu ye mutabani wa Dawudi. Naye Abusalomu ayingiramu embeera endala ey'okwegwanyiza obufuzi, ey'okwegwanyiza obwakabaka bwa kitaawe. Abusalomu atandika okukola olukwesese n'okusekeeterera obwakabaka bwa kitaawe. Essuula eye-15 olunya olw'oku13 lukakasa ekyo. Nti awo ne wajja omubaka eri Dawudi n'ayogera nti emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri gigoberedde Abusalomu amaze okuzimba, kuba emisango ejjajjanga Abusalomu alina engeri gye yagikolangamu n'agizza n'awangula emitima gy'abantu nga ye mulamuzi. Kaakano no bagamba kabaka Dawudi nti otegedde obulamu bwo buli mu katyabaga, mutabani wo ateekateeka kukuwamba, si kukuwamba kyokka wabula n'okukutta. Nti awo kabaka n'afuluma ye 17 n'abantu bonna ne bamugoberera abaabeera e Besumeriki. Abaddu be bonna ne bamuyitako ku mabbali. Naye njagala genda ku lunyiriro 19. Nti awo kabaka n'agamba Ittayi Omugitti nti naawe ogendera ki naffe? Ddayo obeere ne kabaka, kubanga oli mugenyi era eyagobebwa. Ddayo ewuwo ggwe. Mu bantu abagoberera kabaka, wano we najje ekyokuyiga kyaffe akawungeezi k'olwaleero. Mwe muli omusajja ono Ittayi atali mu Isirayiri, Omugitti, n'agamba olw'20 nti gwe wajja olwajjo nandikutambuliza ki eruuyi n'eruuyi wamu naffe leero, kubanga nze ŋŋenda gye nnyinza okugenda. Ddayo ozeeyo ne baganda bo, okusaasira n'amazima bibeere naawe. Olunyiriri olw'21 mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri kyekikola samoni yaffe ey'akawungeezi k'olwaleero. Awo we najja omutwe gw'akawungeezi k'olwaleero ogwagambye nti okuwera. Ebintu nga bitambula bulungi, Ittayi abadde ne kabaka bwe newankubadde akajjabuzi, naye agamba bw'ati. Ittayi n'addamu kabaka ng'ayogera nti mukama wange nga bw'oli omulamu, ne mukama wange kabaka nga bw'ali omulamu, mazima mu kifo kyonna mukama wange kabaka w'anaabanga oba kufa oba mulamu, eyo omuddu wo gy'anaabeeranga. Twaligambye nti amiina. Awo we najje ekyokuyiga ekigamba nti okuwera. Wakati ebintu nga bigenda bulungi, nga ddala bitambula bulungi, nga bikubadde bikutambulira bulungi, tewali buzibu, era ekyo ekigambo tekikola makulu. Naye embeera bw'etuuka nga bw'eri, embuzi weetuukira okulya ku mmwanyi enkalu, embwa weetuukira okulya ku mberenge ng'ate mawogola, Omuganda watuukira okugamba nti tunaanaaba kwayoza, twetaaga ekigambo kye bayita kuwera. Ittayi agamba nti ayi kabaka, newankubadde ng'eno gy'olowooza okunsiibika birungi, gwe kabaka wange. Agamba Dawudi. Ittayi amanyi Dawudi ng'oyo kabaka Katonda gwe yafukako amafuta. Y'ensonga lwaki amulayirira agamba nti nja kubeera wamu naawe, wendigwa ayisa abasajja w'oligwa. Amakulu nti yonna gy'onaabeeranga, yonna gy'onaantwalanga, eyo kabaka siikuvengako. Ebyo twetaaga Ittayi ab'olwaleero mu mbeera enzibu bw'etyo, mu mbeera nga twakava mu COVID, emirimu gitaataaganye, mu mbeera bizinensi nga zifudde, ate emiwendo gy'ebintu girinnya. Nabadde nina gwe njogera naye mukwano gwange
ng'agamba nti yayombye n'abawaka nga bamusaba omuti gwa sabbuuni ogw'omutwalo omulamba gwe yaakagula emabega 50,000 ebintu nga bizibu. Naye wakati mu mbeera efaana bwetyo twetaaga bayitaayi abasobola okuyimirira wamu, abasobola okuba nga bayimirira olw'ekigambo kya Katonda, olw'amazima ago ge bakkiriza. Kubanga gwe tukkiriza Katonda yamufukako amafuta okubeera kabaka waffe. Eri mu kitabo kya Luka agamba nti Mukama antumye ebigambo ebirungi era amufuseeko amafuta okutendera abanyaga okuteebwa. Tuli mu bunyage n'obunyage bwa Sitaani, tuli mu busibe, tuli mu buddu, Sitaani atukozesa akajiri. Twetaaga okuwera mu maaso ga kabaka Katonda waffe Yesu, kubanga oyo yekka yalina essuubi gye tuli. Oyo yekka ky'ekyokuddamu kyaffe mu kiseera kino. Naye okujjako nga tumutegeera nti oyo y'anaatuwangulira tuyinza okwogera ebigambo bino Itaayi bye yayogera. Itaayi tafuddeyo newankubadde nga Abusalomu yazze ku ntebe. Agamba kabaka Dawudi amugamba nti ddayo obeere ne kabaka wo. Itaayi agamba nti nedda gwe kabaka wange. Tutuuse mu mbeera abantu abamu ng'ewalirizibwa omukristaayo okukola ky'atandikoze. Naye ekibuuzo kigamba nti onaasobola okuyimirirawo gwe ne Katonda wo wakati mu kumulindirira. Embeera nga zeetaaga okukyusa ziro mu ofiisi mwe tuli. Embeera nga zeetaaga okukuba enjawulo bwe kiba kyetaagisiza ddala. Embeera nga mwe tuli nga yeetaaga kulimbalimba. Embeera nga yeetaaga kukuba njawulo. Embeera nga yeetaaga kuteekawo bbiru ezitaliiwo. Naye bw'onaaba nga totegeera gwe wakkiriza nga tetumutegeera tuyinza obutayimirira. Wakati mu kulindirira Mukama waffe twetaaga abasajja abasobola okuwera nga bagamba nti Katonda yonna ekinajja oba njala oba nnaku nja kuyimirira wamu ne Katonda wange. Tebanagambye nti akawungezi k'olwala akawungezi k'olwaleero nga tulowooza ebigambo byonna biyinza okuba gwe bikutambulira bulungi, biyinza okuba nga tebinaba kubiiyira. Naye olw'okuba nti embeera mwetutwala we tuli nga tuli mu kiseera eky'enkomerero, twetaaga okutegeera Katonda waffe, twetaaga okukkiriza mu Kristo Yesu, twetaaga okumuteekamu obwesige nti yekka kyekyokuddamu, oyo yekka yalina ansa wakati mu mbeera enzibu. Itaayi agamba nti gwe Dawudi, gwe Katonda, gwe yafukako amafuta, mmanyi nga newankubadde tugenda tujja kudda ekyamazima ebigambo bya Itaayi byatuukirira. Kabaka Dawudi yamala n'azzibwa obwakabaka bwe, tugenda kumala tuzzibwe ekitiibwa kyaffe ekyo kyatutondera okuva kutonda kw'ensi. Ekyo Mukama waffe atutadde mu kugezebwa. Buli mbeera mwonna mwe tuli, ekitabo kya Bakolisa kisooka 10:13 agamba nti wali mbeera Mukama gy'aleeta nga tetuukangawo ku baana b'abantu, naye wakati mu mbeera eyo Mukama ajja kussaawo obuddukiro. Bwe tunaasigala nga tuweze mu maaso ga Katonda waffe nti ffe tuba kubeera naawe, Mukama ajja kututeerawo omuwaatwa w'okuyitira. Amiina nnyo. Tutendewalirwa akawungezi k'olwaleero, abamu tutendewalirwa naddala biiru bwe ziyitirira. Kati njagala kwogera ku bannyinaze, ku baganda baffe, ku mikwano gyange abali mu nsi mwe muli, ensi eza Bulaaya, US n'ensi endala. Biiru bwe ziyitirira ne sabbiiti mugisuulawo. Biiru bwe ziyitirira n'amazima gabula. Biiru bwe ziyitirira n'omukwano waka gubula. Naye wakati mu mbeera za biiru okuyitira, twetaaga abasajja abanaawera nti Mukama yonna gy'onaantwala eyo nja kusigala nga ndi muwanguzi. Amiina. Tebanakozesezza ekigambo kino okuwera nti yonna ayi kabaka wange, Katonda nga bw'ali omulamu oba kufa oba bulamu, eyo omuddu wo gy'anaabeeranga. Itaayi ayogera ebigambo ebyo, amanyi ono Katonda yamufukako amafuta. Katonda yafuka ku Kristo Yesu amafuta okubeera kabaka waffe. Amiina. Katonda yafuka ku Kristo Yesu okutubuulira ebigambo ebituzaamu amaanyi. Njagala komekereza n'ebigambo ebiri mu kitabo kya Luka. Agamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze
kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Ayogera ku bwavu obw'omwoyo wamu ne ku bwavu obw'omubiri. Antumye okutendera abanyaga okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata babetentebwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa, nti bwe yamala n'abikkako ebigambo ebyo omuntu alina okutegeera yekka yasobola okubitegeera. Omwaka gwa Mukama gutuuse ogw'okununula gwe naawe. Mukama alangirira nti ekiseera kye tulimu kyakuteekebwateekebwa. Embeera temukutte nga kyambika agimanyi, naye ayagala abasajja n'abakazi abasobola okuwera mu maaso ge nga bategeera, abalina obwesige mu ye. Ekyo Mukama kyatunoonyaamu. Mukama yatunulira obwakabaka bwa Dawudi, yabumanya nti Abusalomu ajja kubusekeeterera. Naye bino byabaako ebyokutuyigiza nti waaliwo abasajja abaaguma ne kabaka Dawudi, era Mukama n'amuddiza obuwanguzi. Ebyo byakuyiga gye tuli. Abasajja bano batuwa ekyokulabirako nti wakati mu mbeera enzibu ennyo tusigale nga tuyimirira ne Kristo Yesu. Ekyo Bayibuli kyetwagaza, ekyo Mukama kyatwagaza. Embeera eyinza okuba ya bulwadde bootalwalangako, embeera eyinza okuba ya kukyayibwa, embeera eyinza okuba ya bigambo. Mulimu ebigambo ebifumita, mulimu ebigambo ebyoje. Embeera esobola okuba mu bukulembeze bwo, abakulembeze baawugama. Embeera esobola okujja nga yakubaawula yawula, naye mutegeera gwe mwakkiriza. Munaayimiriranga oga nti kakibe eki nja kusigala nga ndi mukulembeze lw'okuteekateeka abantu ba Katonda. Kubanga wakati mu kulindirira Mukama ebintu tebigenda kutambula nga birungi. Ekyo njagala kubawa essuubi. Ninga aleeta essuubi naye embika. Wakati mu kukkiriza Katonda waffe tetugenda kusigala nga tuli bulungi, kubanga tuli mu lutalo. Olutalo olw'okulindirira Mukama, olutalo olw'okubeera abawanguzi, olutalo olw'otuzzeeka mu Edemu Yerusaalemi, lutalo lwa kufa na kuwona. Lutalo lwa kusigala nga lwawudde. Bayibuli Kristo waga nti najja okwawula omwana ne nnyina, omugole ne nnyazaala we, si bigambo bya kusaaga. Kristo aga nti njagala omuntu ayimiridde, njagala omuntu alina obwesige mu nze. Ddala olina obwesige. Bw'oyimirira osobola okwogera ebigambo nti kakibe eki, oba naawe oga nti embeera etutuusa abalala tunoonya amagezi amalala ne tufuna n'engeri endala. Oli mu kkanisa, oli nnyo eno n'eno. Bayibuli ega nti obuguma tobuguma nange ndi kusesema. Waakiri okole ekintu kimu. Mukristaayo gwe awuliriza, teweefiiriza masanyu ga nsi. Genda osanyuke, kola byonna by'oyagala mu kifo ky'okutulimbalimba ng'oli nnyo eno n'eno. Mukyala gwe ali mu maka, teweefiiriza. Mwami gwe, manye ekigambo kye bayita omubiri kirimba. Mwami gwe teweefiiriza, kola byonna ebiri mu maaso g'ebirungi by'olaba, oleme kwefiiriza, kubanga obuguma tobuguma Mukama ajja kukusesema. Naye amawulire amalungi gagamba nti waakiri obeere ng'obuguma, lw'onaabeera omuwanguzi. Embeera etwetaaza kubuguma mu Mukama waffe. Wakati mu mbeera eyeeyongera okuba nga nzibu, wakati mu bantu okuba nga baggyibwako ebyabwe, twetaaga kuyimirira. Kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti ffe tuli mu nsi naye tetuli ba nsi. Okutuusa nga tutegedde ekyo lwe tunaasobola okuyimirira ne Katonda waffe. Naye abantu abamu ebintu bitumalamu, ebintu ebyenfuna bitumazeemu, ebyokulya bitumazeemu. Naye kirigasa ki omuntu okulya obulamu okulya ensi n'afiirwa obulamu obutaggwaawo? Nkuyita akawungezi k'olwaleero. Yimirira wamu ne Katonda, yimirira wamu mu kuwera nga weesiga Katonda wo nti ye muwanguzi agenda osobola okuwanguzisa. Omukyala ayinza okukulemerera, omwami ayinza okugaana, abaana bayinza okumalamu essuubi, ab'emikwano basobola okukuleetera okwennyika kw'emmeeme. Asobola okubeera maama wo, naye atasobola kukuyiwa ye Yesu Kristo, kubanga oye kabaka waffe.
oyo atutegekedde ekisingako obulungi. Wakati mu kumulindirira katubeere banywevu, katubeere abasajja n'abakazi abagamba nti mw'oligwa wendigwa. Katuyiwewo emibiri gyaffe ku lwa Mukama waffe, katwerekereze byonna olwa Kristo Yesu. Ebigambo nyinza okukozesa ebingi, naye mmanyi obudde bubadde buwanvu, naye njagadde kukuyita akawungeezi k'olwaliro okujjukiza nti kuno ku nsi si kwaffe, tuli batambuze. Ebituluma bijja kutuluma, kituufu ye, bijja kutunyiga, naye Mukama atuteekedde ekisingako obulungi, bwe bulamu obutaggwaawo. Bwe tunaasigala nga tuyimiridde, oyo wa kutuwanguza. Bwe tunaasigala nga tuli beesigwa, Mukama waffe wa kutuyisaamu. Yobu agamba nti mmanyi omununuzi wange mulamu, bw'alimala okunkema ndivaamu nga zaabu. Yobu yaddizibwawo emirundi ebiri. Bayibuli egamba nti mazima mmwe abaaleka ebyammwe ne mungoberera, mazima ddala mbagamba nti mu kujja kw'Omwana w'Omuntu okw'omulundi ogwokubiri, buli muntu aliddizibwawo emirundi 100. Mukama akuwa omukisa bw'oba okkiriza ekigambo ekyo. Mukama akuwa omukisa bw'oba owera bw'otyo nti amaaso bye gatalabangako. Bingi bye tufiiriddwa. Tufiiriddwa ensimbi, tufiiriddwa abaagalwa, tufiiriddwa abaana, tufiiriddwa ebintu, tufiiriddwa emikwano, naye Mukama atuteekedde okutuddiza emirundi ebiri. Lwaki toyimirira? Akawungeezi k'olwaleero mbeera ki mw'oyita? Simanyi, sisobola giteebereza, naye wakati mu mbeera eyo Mukama akuyita okuweera wamu naye okusigala ng'oli mwesigwa. Mukama akuwa omukisa. Akawungeezi k'olwaleero bw'onaafaana ng'omusajja Yitaayi, embeera ekutuukako, embeera entuukako tesoose kutuuka ku ggwe. Tulina ekiseera ekituuka ne tugamba nti lwaki nze? Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ku ggwe. Ono n'ono ani yayonoona? Bazadde be obo. Mukama n'agamba nti ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Mukama yeeteeseteese ekitiibwa kye kirabisibwe mu ggwe. Embeera eyo mw'oyita Mukama yeeteeseteese ekitiibwa kye kirabike bw'onaasigala ng'oli mwesigwa. Mukama akutaddewo nga Samoni eri abantu abalala, ng'ekyokuyiga eri abantu. Embeera gy'akutaddemu yakuyiga. Mukama akusuubira okuvaamu ng'oli mwesigwa. Mukama akuwa omukisa akawungeezi k'olwaleero. Bw'onaasigala ng'oli mwesigwa, Mukama ajja kufuula muwanguzi ku bwa Kristo Yesu. Mukama abawe omukisa. Amina nnyo. Amina nnyo. Njagala kusaba owooluganda Waswa kw'oli. Bwendi taata. Ssebo njagala okulembera oluyimba lwe twatandise nalwo. Oluyimba lulimu ebigambo eby'okuwera nti ensi yonna gitwale naye nze kansigaze Yesu. Ssebo nja kusaba nga tetunaba kugenda mu kusaba, tutendereze n'oluyimba olwo. Manyi nti eri ebyokusabirako bye tugenda okuleeta tusabe wamu nga tumaze okutendereza oluyimba olwo. Ssebo tukulembere olw'oluyimba olwo nga tugenda mu kiddako ekirala. Mukama abawe omukisa. Oluyimba namba 145. Yangu 145. Ssebo. Alisa. Ensi ompe Yesu. Wala ensi ompe Yesu, ensi tebirwawo, nayo kwagala kwa Yesu kokwa mirembe gyonna. Ekisa kya Yesu kingi nga wakwagala kuti, oyo eyatununula n'atuwa obulamu.
twala ensi ompe Yesu ye ansanyusa omwoyo. Yesu bw'abanga ankuma siriko kyentya kyonna. O ekisa kya Yesu kingi nga wakwagala kungi. Oyo eyatununula natuwa obulamu. Twala ensi ompe Yesu bw'abanga anjakira. Mu lugendo lwange lwonna nafuna omusana. O ekisa kya Yesu kingi nga wakwagala kungi. Oyo eyatununula natuwa obulamu. Twala ensi ompe Yesu nze nesiga kufa kwe. Okutuusa lwalintwala nemmulaba n'amaaso. O ekisa kya Yesu kingi nga wakwagala kungi. Oyo eyatununula natuwa obulamu. O ekisa kya Yesu kingi nga wakwagala kungi. Oyo eyatununula natuwa obulamu. Amina. Amina nnyo. Nyabo Madamu Coordinator, nsaba kukomawo gy'oli. Naye wakati mu kukomyawo buli muntu lwandibadde oluyimba lw'engaawera nti obulamu bwaffe teruli olwa bintu ebingi bye tubeera nabyo, naye buliwo lwakubanga Yesu yakutuwanga kirabo. Mukama abawe omukisa. Ebintu kabiremu otumalamu, naye bwe tulowooza ku bigambo ebiri mu luyimba olwo, ebirala byonna ensi eggwaawo naye Yesu taggwaawo. Oyo okutuusa lwali tutwala tumulabe n'amaaso. Lwaki tolindirira ekyo? Mukama akuwe omukisa.